nga bwe nabasuubiza nate era nkomyewo muzzukulu wa Katongole nga bulijjo omusomesa omukenkufu Ssempijja Ronald. Sanyuse nnyo mwenna okubalaba abali eyo abatulaba oba abatugoberera yonna ku bibanja byaffe, era nga nnyongera okusaasira abo abakoseddwa wamu n'okuyozaayoza abo abafunye ebirungi, ti Mukama abayambe mwongere okufuna bye mwetaaga. Ate n'abakoseddwa Omukama bagumye, yatuwa era yatuggyako, kubanga buli kimu twava eriye era byonna tulidde erirye. Nze omusajja omusomesa omukenkufu kwano ku Buganda, puroguramu yaffe Buganda Ekkula. Gwe wenna ali yatugoberera tukugamba nkomyewo nate nga bwe nabasuubiza okusomesa ku Kojja eri omwana ow'obulenzi mu Buganda. Kojja mu Buganda ye mwami oba ye musajja azaalibwa ne nnyoko oba ne maama wo. Bwe nkozesa ekigambo nnyoko simansizza ntungo, wabula lwe lulimi olutuufu. Ye kojja azaalibwa ne maama wo era baba beddira omuziro gwe gumu. So kojja oyo abeerawo okufunira omwana we. Omwana oyo gw'afunira ye mwana wa mwannyina azaaliddwa ku kika oba ku sayidi endala. So omwana oyo azaaliddwa mwannyina oba azaaliddwa muganda we omuwala abeera ayita kojja. Ye mwana w'omwana omuwala alina okuyita oli kojja. Kati kojja oyo mu biseera ebisinga mu Buganda yabeerawo okufunira omwana oyo ow'obulenzi omukyala gw'agenda okuwasa. Atya nazzikuno omwana ow'obulenzi bwe yabanga agenda okuwasa, baasookanga ne basuula enkesi, abakulu n'abakulu ne balagaana, abakulu n'abakulu ne beewa ebiseera eby'okusisinkaniramu, ne batuula bakubaganye oba basale empenda oba oyinza okuziyita entotto, kwe kusala amagezi butya bwe bayinza okukwasaganya oba okwogereza omwana oli ku sayidi y'omwana oli ow'obuwala nga bayita mwani, bayitanga mu bakadde baabwe abakulu n'abakulu, naye nga basinzidde ku ki? Famire eyo oba ekika ekyo balina empisa tiye, bantu balamu tiye, amaka go ekitiibwa kyamu, abataka baako oba abantu baamu abakulu baamu bakwatagana bulungi ntiye. Weewaawo ne basinziira ku ebyo ne boogereziganya ne beeyama obweyamo bwe bajja okukola kwegamba omwana muwala naasi ne bamukwasa mwana munne ow'obulenzi wamma nga bayise mu kojja. Ogwo mugaso gwa kojja kubanga bikolebwa ye. Omugaso omulala, kojja afaayo nnyo era atwala obuvunaanyizibwa bungi okulaba, okubuulira n'okutendeka, okubuulirira omwana ow'obulenzi bw'alina okutwala obuvunaanyizibwa bwe mu maka ng'omwana omuki, ng'omwana ow'obulenzi. Ti mu maka omwana ow'obulenzi bw'oba ogenze mu bufumbo owulirizanga ensonga omukyala gy'akugambye. Topakukapakukanga na bigambo kusalirawo mu busungu, kusalirawo mu nnaku, kwegamba nga tomaze kwebuuza ku mukyala, nga tomaze kuzuula kituufu. Oba oyinza okugamba nti ekikolwa kino kojja kyakola, ku luuyi luli ne ssenga ky'aba akola tukiyita ekikolwa. Ku ludda lwa ssenga aba ali mu kuvuma omwana wa mwannyina. Mmwe njogera ennyangu kye tugamba nti abuulirira. Kigambo tekuba kubuulirira wabula aba ali mu kuvuma omwana wa mwannyina. Owulira olulimi Oluganda wano ku Buganda Ekkula bwe tulusoosotola. Weewaawo ne kojja aba akola ekikolwa ekyo eky'okuvuma omwana wa mwannyina ng'amutendeka oba ng'amubuulirira ffe mu njogera ennyangu kye tutegeera.
njagala nkubuulire, kojja ne ssenga omulimu gwe bakola mu kwogereza abaagalwa b'abaana baabwe mulimu gwa maanyi nnyo, mulimu gwa ttendo nnyo. Kwegamba oba oli awo omwana n'atalemwa kutomera kufuna mwana munne mu nnaku 3 nga bakyawaganye. Lwaki? Abantu b'edda baalabiranga wala, gw'ofunye tomanyi empisa ze, gw'ofunye tomanyi yeeyisa atya, famire y'ekika kye bali batya. Kwegamba n'owunzika ng'okotoggedde busa nga olinga oviiriddeyo awo ng'ayo ky'omusota gw'otaalyeku nnyama. Njagala nkubuulire, ebyo byonna bikoleddwa kojja. Kojja okubeerawo okumanya nti omwana ow'obulenzi mwana wange, obeeranga musajja mukozi, obeeranga musajja omuvumu, omusajja atya Katonda, atamala gatiitiira, era oyimirirangawo ku nsonga ku kigambo kyo n'osobola okutwala famire yo n'obulamu bwo mu maaso ng'oli musajja muvumu. Ti kojja era yabeerangawo okubuulirira omwana n'okumutendeka ti omusajja yenna ayina okutuukiriza kino ne kino mu maka. Beera omusajja awuliriza, beera omusajja omugabi, beera omusajja afaayo okumanya famire yo, abaana bo, mukyala wo bwe baasiibye. So n'olwekyo saagala twogere nnyo, saagala tulwewo, ayagala okumanya ebisingawo, genda ku YouTube yaffe ku kibanja ekyo ne ku Facebook, teekamu Buganda Ekkula. Nange muzzukulu wa Katongole, ayi Ssaabasajja wangaala.